You're available to start right away? Yes. I haven't really seen a lot of restaurant experience on the resume. I've always had summer jobs, but yeah, mostly we do. So did you drop out of school? Why'd you call me that name? Oh, no. Well, this is my home, and there was an accident, so I have to take care of it. Well, I'll tell you what I can do. I'll talk to the owner. I know you're looking for wait staff with experience, but obviously she might. Sure, that'd be And great. you can do host, nothing else. Oh, sure, definitely. I'm actually at home something. Oh, yeah. I'll let you know at the end of the day. Thank you so much. Nice to meet you. Nice meeting you. Ngenda kinyimuka ne bagamba John Coyne naye agenda kubeera mu sinema wabula Lawrence Glad Jr takabuzeemu kuno kuna kwanjula nga bagamba Eva oba Iniva ne bagamba Sasha ne bajja bagamba John Hada baabo wabula kyali bona muneeno nga bagamba Rogan Miller takabuzeemu ne bajja bagamba Jonah mpozi ate Eddie Staple naye agenda kubeera mu sinema Robin Lord Taylor nga bagamba Rob Wells bona muneeno ne bagamba Ivy Gillan Frode be banoonya abazanyi ba sinema Daniel Hunt ne Bud Johnson Rennie Sekula n'abeera production designer wa sinema Ivy n'abeera company producer waayo nga bagamba Josh yakagatakala yakawadde dakiika 3 Steven n'abeera director of photography nga baga Britney Snow Andrew Royo Morgan ali ne bateekamu ensimbi Zach Mora David Guy nga bagamba Stephanie yawanika olugero lwa sinema wabula David Guy Levy n'abeera director w'oku ntikko. I can make you some eggs if you want. Yeah, I can make them too. Kalina mu kaseera kano I'm gonna go back to the clinic for a little while today. Will you be okay here alone? nakyo yali ne bulazo we Dr. Barton. nga mugamba nti agenda kwati kubasituka agendeko mu kiliniki era nga amubuuza oba anaasobola okubeera wano yekka. Dr. Baden yaŋŋambye I have no idea. But nti tulina engeri gyesobola ogezaako sala ku nsaasaanya yaffe. I'll probably be. Simanyi ngeri gye tugenda kikola oba simanyi ngeri gyagenda kikolamu gye tuli. yeah, probably. Thank you. Buza binaabaamu ebyokubanga kootomanya. Yakwata ekkubo n'ayitawo. Mukazi wattu ono golaba yasigaza muto we naye ate muto we alina engeri y'ekirwadde. Kati yajja asembera agenda sika lodi ayitibwa Dr. Baden. Kyebika yakwasaganya ku by'obujjanjabi bwabwe. Yamukubidde essimu n'amugamba nti njagala ojje twogere ku ngeri gye tugenda okukatinga mukosi oba ensaasaanya. Kuba Yusufu tebalina ssente nakyo yakomawo ageza kunoonya mulimu. Mulimu gubuze. Kegamba bali awo bali stack. Kyokka toli alina okubeera ku treatment buli kaseera. Come in. Anti Dr. Baden jangu Iris, good to see you. Iris kirungi okusikana waliwo olodi yali atudde bali mu ntebe. Iris oyo ayitibwa Shepard Lambrick. Dr. Barton's told me much about you. Dr. Baden akuŋŋambyeko bingi munnange. Iris, please have a seat. Iris ngenda kusaba osooka ofune w'otuulira. Mukazi wa kyava ayitawo. Golaba alina ebizibu ng'ogasseko n'ennaku. Your brother, Muganda wo he's quite sick. muganda wo mulwadde. You can help him. Osobola okumuyamba. Well, let's just say that my foundation has the ability to improve his situation. Tugambe nti foundation yange erina obusobozi okugenda maaso n'okuyamba. It's all over the world. Manyi ba Lambrick Foundation Afghanistan. balina malwaliro mangi ge bakwasaganya mu Haiti, Afghanistan. You're right. Absolutely. Mpozi ng'ogasseko n'amasomero. We're not talking about that today. Kono muganda wange teyera ago masomero. No. Kituufu ky'oyogedde. Tetugenda kwogera ku ky'amasomero olwaleero. Also believes in
naye creating opportunities for kwegamba everyday people. People who just haven't. manyi foundation yaffe erina okukkiriza nti esobola okuliatinga opportunities oba emikisa eri abantu ababeera mu bwetaavu. I'm hosting a dinner party. teyeebuuza nze neetaaga kukola ki. I'd like you to join us. ngenda kutegeka ekyeggulo mbadde njagala otwegatteko nze I mean, there'll be other guests, wagenda kubeerayo n'abagenyi abalala individuals that we'd also like to have kwegamba be twandiyagadde okuyamba abali mu mbeera ng'eyo with a game naye bibeeramu omuzannyo winner. kwegamba omuwanguzi gwe tusimba kyonna kyaba ayagala. Bills, school, house. tuyamba ebintu bingi biwuzi mayumba masomero ndwadde tuzijjanjabisa What if I don't win? ketera mutuufu bwe naaba siwangudde You just don't win. kati jasi oba towangudde kera toba ogenda kufuna ki. I'm sorry. kati onoosonyiwa munnange No offense to Mr. Lambert. kuno si kuyisa mu maaso Mr. Lambrick naye This legit? This is. kino ekintu kiri mu mateeka oba It's very real, Iris. amazima gayikya ddala Iris musawe yamugamba Mr. Lambert saved my life. Mr. Lambrick oyo okulaba ssebo yataasa obulamu bwange Not long ago, akaseera si kawanvu nnyo met you and your brother. kale newakuba nali siraba basisikana gwe ne muganda wo Same position. nze nali mu mbeera ng'eyo nga ndi bubi Lost my wife. mukazi wange yali afudde On my way to losing everything. There's kwegamba nga ndi masekati g'okufiirwa buli kimu kyonna ng'ogasseko n'ebyokujjanjaba no place to turn. nga siina wakukyukira I was invited to this event. ne bampita ku mukolo gwe gumu gwe bakuyiseeko You won? wawangula omuzannyo And I am proud to say yawangula omuzannyo era ndi musanyufu okumulaba ng'ali mu mbeera bw'etyo olaba kyegamba ffe bwe tuba tukusuubiza n'owangula ofuna ky'oyagala be able to do for you. naawe tujja kubaako kye tukolera Money, era nga sente nyingi zetukuwa help. yagamba sente siganye nnungi wabula Need to. sikiwa nti zijja kunyamba kubanga muganda wange yeetaga bone marrow transfer wa transplant If I think this over, it's just. Short notice. It is. munasonyiwa kino kinguddeko bugwi kono butereevu Yes. kiguddeko bugwi osobola okukwatiko buno ogenda okirowoozaamu muganda we yeetaaga obakyusa busomyo kati baamusiibula n'akwatiko bagezeeko okweyongerayo VP yamugamba bifo nga tonabagenda to decide. kati bw'onooba osazeewo ku ssaawa 2 ez'akawungeezi My staff will make arrangements to pick you up. kwegamba abakozi bange bajja kukola entegekerezo okukukima When I say that omanyize bwe mbaŋŋambye nti tuyamba you improve your brother's situation era bwe gamba tusobola okugezako okutereeza embeera ya muganda wo sirowooleza ku ssente in the game, and we can bypass it. ffe kasita okwate kubona owangula omuzannyo tusobola okubaipaasinga kyonna kyonna ekyetaagisa muganda wo n'afuna dona owulidde I will eat. ne waba wa ssente ki yagamba kale kange n'embirowoozeemu mukazi waffe ng'akwate kubo ng'afuluma Dr. Baden ng'ajjaawo akagi She's perfect. mu butuufu kali perfect ako kajja kuba kankolera lwali kyekigambo kyeyavaamu kati mukaseera kantwadde ebbali Okay, wow. afumbidde bulazi owo ebyokulya An accent. n'akwata ekubo n'abimuleetera French. Monsieur is not pronounced Mansu. ate mu Lufalansa monsiwa Yes. tebakisiberinga mansiwa It's not gonna kill me to have some protein now and then. tekigenda kuzisa okulya ku kintu kyonna ekirimu proteins Hello. bali wano essimu neevuga hello Speaking. yenze ali ku ssimu ayogera wasikubo nadde erudda Oh. Okay. Well, wait. lindako The hostess position. ate kati ekifo ky'obwa hostess Oh. bukyanga bakwata kuba okudda ku kyalo Thanks. mukazi wattu abadde mu byakuyiga mirimu wabula emirimu gifusse emirimu giganyi Let me hear something. Why would I be mad at you? simanyi wanyigidde ko nolwaki mba kunyigira mirimu giganyi I thought I would be a match. nabadde ndowooza munaye I feel like I let you down. tugenda kufuna match naye kirabika tetugenda kufuna match ninga akuyiyeeyo nga tebagenda kufuna match agenda muwa busomyo Hero. Sometimes you have to let go. manye ebiseera bisinga tekikwetagisa kubeera muzira mulimu kyolina okuta namugamba kati nkute olaba kisoboka nze okuta musaatu akiraba sisirawo atobanga bwasobola naye nga ebintu si birungi ku saidi yaabwe kisooka akajja tebalina n'omulimu gwennyini talina bulungi
kati yakebera mu kisebo mu masekkati kyonna ajjayo kaadi Lots of omwami ayitibwa Shepard Lambrick gye yamuwadde. killing lots of terrorists. Straight up murdering these terrorists, yo. Ndi mu kuzannya kazannyo ka video game. What's up? Kiki ate? So, Ah, I'm gonna go out tonight. ngenda kusooka ngendeko auto ekyo ky'olwaliro okakasya. I ran into a couple friends from high school. Nyina basiira bange be nasisikanye okuva mu high school. I thought, you know what? Nalowoozamu ne ngamba omanyi And unwind, kwegamba nyiza okuba nda lunaku nga lumu go crazy. ne ngenda ne nsooka nepangululako ne bakyali bange. Stay here alone for the night. Kati onoosobola okubeerawo weka ekiro. Got my meds, emergency. Of course eddagala lyange ndimanyi Play video game. majesikozi weziri buli kimu nsobola okikwasaganya Use the quiet. ate nja kwetaagako embeera ensirifu nange. Cool. Kale najja musiibule wabula bambi kino kasajja katu kyakasanyusa kubanga ebiseera bye byonna ebisinga tagenda out takola ki ninga n'amazima gali nti era right now tagenda out yasizewo akwate kuwe yenyigire mu muzannyo gwe bamugambyeko ogw'omwami ayitibwa Shepard Lambrick okuva mu Lambrick Foundation tomanya kubanga bamugambye sobola okukola kyonna kyoyagala buwangula tukuwa sente zo ne bulaso ne tumujjanjabisa mu bbanga ttono. Kali yakuba essimu emmotoka nejja ninga agambye bulaso we mbw ageze out tamubulidde mazima wajja alaga kati ni kabulaso ke bambi kawulira essanyu singa akeera ku makya n'akola ekintu ng'akikola ku lulwe nga kisanyusa ye kubanga ebiseera bye ebisinga byonna abimala alowooza ye muto we. Bwe batyo bamussa mu ggaali nagambe tuli kasitema akayitibwa Would You Rather. Take me back and forth, the clinic, bills. Before nga tannabasiimula bambi kayogeddemu naye nikamugamba ddala mutuufu kiro tekikumenya ekyokuntwalanga mu ddwaliro n'onzijayo ekyokusasulanga bills z'ennyumba. Riley, you're my brother. N'akagamba kizibu kimmenya sigaana naye oli muganda wange siina kyakukola nnyina okulabirira busigera kyegamba. Kati bakwatikubo ne bamutuusa erudda omusajja Dr. Baden gwe yamwanjulidde omusajja w'amaanyi era nga kise baviira ddala mu famire ez'amaanyi era famire y'amaanyi bayitibwa ba Lambrick balina ekiyitibwa Lambrick Foundation era nga bagamba nti bo bagenda maaso n'okuyamba mu ngeri ey'enjawulo. Dokita yamugambye nti balina amalwaliro ageetodde kumpi ensi yonna gayamba balina amasomero. Kati mukazi wattu yajja ninga ate ekiro kyolwaliro bamugambye senga ojja tugenda kunyiga mu kazannyo kagenda kubeeramu n'abo abalala betwalonze abali mu bwetaavu nga ggwe senga owangula tugenda kuwa ssente tukole n'ekyoyagala. Pretty. Geotuuka ebbali nga amaka manene masufu. Wow. Does the Lambrick family live? Simanyi ba Lambrick family babeera wano Not exactly. ate babeera wano It's owned by the foundation. kegaba ebiseera ebisinga wano bajjawo eno ennyumba ya designingibwa for foundations Dinner will begin shortly. ebeera ya mikolo egy'enjawulo kati ng'ogwaleero. And please, help yourself to any. Bamusaba akwate ku agenda asika n'abasigadde kubanga ekyeggulo bali mu kitegeka. Bamugamba kyonna kireetaaga okunywa tekirina buzibu. Final guest. Banaayo omugenyi waffe ow'omunaana era asembayo kirabika atuusi. Lucky number 8. Lucky number 8. Kati mukazi wattu gwe yadde balindirira mbu yasooka bali n'asooka tambuza olwedde waliwo abaliwo naye nga bamugambye nti ne bano balina obwetaavu ng'obubwe Lucas. And this. era nga Lambrick family baasizewo nti bagenda bayamba ne through a game. Long. A couple minutes for some. Kyava asooka babuuza bamazeewo bbanga ki kubona abasinga tumazeewo dakiika tona abalala bamazeewo ssaawa kuliko ayitibwa Irish ng'ogasseko ne Lucas. Would you like a little something to drink? Ndowooza kufuniyo ekyokunywa No, I'm okay, not yet. nedda sinaba kwetaaga kyakunywa ndyoke. What do you know about the others? Kati bali abasigadde mubamanyiiko ki As you can see, they're not exactly gregarious. nga bw'olengera sigamba nti oba twogera nabo kiri awo. Peter, Oyo gw'olengera ayitibwa Peter oyo w'amaaso gambler from Vegas. bagamba muzannyi bwa zzaala kubeera ddala mu Vegas. That's the way I made it sound. Yeah. Lady in the wheelchair is Linda. Oli omukyala ali kagali kabalema ayitibwa Linda. Kikazi kyattu kyo tekyogera nnyo. Hi. Kid in the corner is Travis. Ate wali mu nsonda oyo ayitibwa Travis. Bagamba simanyi yasyavingako mu Iraq. And yard stare. Soja
What about the girl? Kati kali akawala akali wali. Is Amy. Kayitibwa ka Amy. She's a real charmer. Ako kapangulukufu. The older gentleman? Ate oli gentleman na mukadde. I don't think I'd call him that. Sikiwa nani muyise ekyo. Ekyobukadde anti gentleman. Lwaki? Well, he's a bit of a sourpuss. Oyo kola mukyankalamu. He has some conspiracy theories about the. Ayina endowooza. Don't get him started. Kwegamba asuubiriza bano nti bitu bye bakola bikyamba Ramburick. Ate sikiwa wali yakadde otandika omugyamu emboozi. Washi mwangu. Kati Iris bayogedde nabo kuli kayitibwa Lucas ng'okasseeko ne Carl. Thank you. Nga bamusimba ka drink. The Lambrick Foundation. Refreshment gyabwereeko tunywemu ku lwa Ramburick. Ko tewali tabu tunywemu ku lwa Ramburick. Ludda. Bonna batusse bali mu nnyumba. Kakayino Dr. Baden ng'ali ewuwe. Yasooka n'asirikirira. N'ajjukiramu ebisa emabega. Nakyabwe yabadde yakafuluma ya feesi ye. Luli alina ekigambo kyamugambye nti akukali perfect kajja kunkolera. N'amugamba nedda. Oyo omwana wandibadde omwesonyiwa. Yagamba amazima gali nti kaba kankolera lwa nsonga. Kalina bulaasi waako yekka. Tekalina family tekalina ki. Teri abagenda tandika kunoonyereza. Nsiimye obwekusifu bwo bwonkoledde akaseera akayise emmanju oba emabega. Oyagala ntandika okufaayo mu kaseera kano kennyini nkulaba nga ayagala obubukabuka sikutegeera. Of course not. Kyava mugamba nedda. Sikiina akombwa. Ninga basusse ne bakaayana nga mugamba kana kyakaleke. Omugenyi waffe asembayo kirabikaje. Kati ndowooza tugenda tutule ku kyeggulo. Do we have to sit through an entire dinner? Kiwagamba tugenda tula ku kyeggulo kyona tesobola kimalirizaawo ne kyeggwa. That's not the way it works, as you know. Eyo si engeri bwe kikola gwe ssebo ekyo kimanyi. Unono mutabani we. Of course. Okay. I trust that you will be on your best behavior tonight. Ndowooza ogenda kubanga weeyisa bulungi ekyo ky'olwaliro. Drinking. Ati mbadde sinywa. Serious. Ndi serious ku kyegamba Julia. Integrity of the game requires minimal. Yamugamba nti entambula ng'ogasseeko n'ekisibwa ky'omuzannyo kiba kyetaagisa ngaffe abafamire okubeera ebbali. If one of these people is eliminated, do you understand? If one of them has to be removed, singa omuntu omu kuba n'ateekeddwa ogezaako okuggibwamu, but your job as a Lambrick, gwe ng'omulimu gwo owa Ramburick observe kyoteekeddwa kwogera okugyako tula obutunuzi. with questions and conversation, but you will not so much as touch. Alisa osobola okwenyigira mu mboozi n'ebibuuzo naye toteekeddwa kukwatako wadde n'omu ku bazannyi. I know. Nkimanyi. Nkitegeera. Amugambye Bevanis yagenda okugyawo. Yena anaaba yeetaaga okuggibwawo. Ndi musanyufu okubanga at least osazeewo ogezaako okwenyigira mu foundation. Ekyo kiba kisanyusa. Last time, I understand. Mu mulundi ogusemayo nkitegedde. Amugambye siyagala okole kya bugwagwa. Ndowooza mutabani wamanya ayina emize emikyamu. Aya. Bwe basi baakwatikuwe ne bajja. Ayina bodetaani we ayitibwa Bevanis. We have one small matter to clear up. Tulina ensonga emu entono gye tugenda okufunzaamu. Test of discretion. Kwegamba kiro ky'omulina okumanya nti kyekusifu. An unfair advantage. We ask that you leave all possessions here. Tugenda basa buli omu alina kyalina kyonna agenda kireka wano. Kina masimu, kina iPad, simanyi biki. Bino nze sibyagadde. Namukadde ono ye asuspecting and family ene erina ebitu byekola ebikyamu eri abantu. Bamugamba leka wano gwe buli kimu kyonna. Bw'oba oyagala okubeera mu muzannyo, bw'oba tuyagala kubeera mu muzannyo, tambula ogende. Naye bano bolaba bonna bali desperate. Be bantu bagamba nti abayagayaga okutaasa ebizibu bye balina mu bulamu bwabwe. So they don't have a choice. Nga bw'onoogamba nti beggars don't have choice. Kati ne bano bwe bali. Right. If you're ready, bwe muba muli beetegefu, escort you through to the dining room. ndowooza ngenda babuulekera mugende mu dining room. Kyonna ky'obagamba kati bo beetegefu okukikola. Lwa nsonga beetaaga akajja. Balina ebizibu byabwe. Tuwadde erudda gye bagenda otuula. Bwe batyo babayisaawo ebbali. Please take a seat. Mwami tugenda bassa buli omu afune w'atuulira.
buli mwafune watulira kiryoke. Aya. Olisebo ye kyamaaso kayekanye ekifo. Abantu bano tebabeemu olusozi. Thank you. Ansi munaye weebale. Aya. Nga basula bali ku dining. Mala osula bulungi nnyo nga bakkalira. Ng'omunene ajja ne mutabani we. Ye boss. And good evening, everyone. Akawungezi akasufuuli omu bannange. I've kept anyone waiting. Munaasonyiwa okuba nga mbadde mbalinza. To the Lambrick house. Naye mwebale kujja mu maka ga Barambrick. Bwe yatudde awo mutabani wange ayitibwa Julia. Now, you've all met our butler? Ndowooza mwena musisikanye batula waffe. Yes? Ng'ogasseko n'abakozi banne. Let's start with some wine. Tutandike ne kawayini ndowooza bannaaye. Basooke bakayiseeyiseewo. Aya. Batiramu ka red wine. Dinner tonight is seared Ekyeggulo ky'olwaleero rice oli alina okunyonyola emmere gye bafumbye. with asparagus, Maaso ogezaako okumanya kuliko ennyama, mashed potato. kuliko greens, kuliko kegambo obumondo obusotte. This in so long. Mbadde maze ebbanga sirya ku mmere bweti. This, you kidding me? Gw'osaaga gweno sigiryangako. Naye bannange. Yes. Obadde bagamba ki? Probably should have mentioned this before. Kale simanyi lwaki kino kyakibagambiddewo naye amazima gali nti nze ndi vegetarian. This is interesting. Julian n'aseka. Kyewuunyisa. We don't have anything else in the Ekizibu ekiriwo mu kiyungu tetulina kye tulinayo. I don't mean to be Akiryoke sitegeeza nti bamunkolerewo baki. Nsobola okulya obummonde naye jasi njagadde mumanya. Vegetarian? Mumuzibbanga ki ng'oli vegetarian? to my life. Obulamu bwange bwonna obusinga nze mbadde sirya bintu bya nnyama. I think Nze ndowooza that we have just found our nti kirabika tufunye ability to... akagenda okubeera nga entandikwa y'omuzannyo gwaffe. Iris, Iris, I would like for you to eat the steak. nze nandiyagadde olya ennyama eyo. I can't do that. Amazima gali si kikola ekyo. Tosobola. But you won't. Osobola ogirya naye toyagala. Girye. No, I Amazima gali do it. sigenda kikola. I just. Kwegamba siri vegetarian, siri muntu wa nnyama, ndi vegetarian. Then it's not going to be easy. Nkira kyebeka tekigenda kubeera kyangu. Refuse to accept. Naye nze nganye okukkiriza nti You gwe don't have a price toyina muwendo guyinza kusindikiza kulya nnyama eyo. to eat the steak. Okulya ennyama eyo Yakid. senga ogirya Foie gras. bw'oti nga bwe njiridde. Make it 10. Ngenda kusimba omutwalo gwa $1 just kulya buli nnyama eyo. $10,000. Mutwalo gugwo What kati kiri gy'oli. to do with it? You should eat it. Nze ngamba ennyama girye Close your eyes. bika bubisi maaso. Money. Ku mutwalo just kulya buli kifu kya nnyama ekitaweza na $5. Juya mukazi watu ayagala akaja yagamba kweli kwe kujja. Najaki Katonda watu wabula obulamu bwonna obusika abadde vegetarian nga talya nnyama yagisaayo mu kamwa. Eat it with some of the liver. Katonda watu just lwa mutwalo bambi I'm doing this. sisobola kikiriza mbu ukikuwa lwa mutwalo ekyo tonyega. Mutwalo gwa $1 gwani ayinza ogukuwa. Time of discipline and commitment to cause. Kagenda okyewuunyisa Mere okusinziira ku bbanga ly'omaze ng'ogenda maaso n'okwetendeka weeteekamu empisa tolya simanyi biki olya ddakati doodo naye omutwalo olaba kyegukozesa anaye sente lwodise baakudaala n'okudaala. That is nothing compared to what's really at stake tonight. Amazima gayita okusisako ekyo ky'oyiseemu tosobola kigeraageranya ku ki kye tugenda tomera kyo ky'olwaliro. Yagamba bamusimba omutwalo gwe. You don't like the wine? Gwe ssebo gwe nga tonywa kawayini. Well, no, it's not that. Asi kyakubanga sinywa wayini. We can get you something else. Osobola okufulirayo ekyawe oba oyagala. No. Bakufuniye scotch. I don't drink. Nze sinywa mwenge. Oh. Tonywa mwenge. Oh, I see. Nkirabye. You're a recovering alcoholic. Kwegamba ogezaako kwejjanja ndwadde ya mwenge. Wali mutamiivu. Busajja gwe. Business.
tebikwatako ebyange. Contrary. Eh. You're essentially begging me for money. How is it? Ekyewunyisa wajja wano ng'osaba kajja kati kijja siba okuba nga tebikwatako. How long has it been? Kitutebanga kyokuba nga tonywa mwenge. N'ensonga zirwaki tanywa mwenge. 16 years and I turned everything. Kitute emyaka kwegamba emyaka 16. Look at you. Amaze emyaka 16 tanywa mwenge yagwesonyiwa. Hell. Naye nga kirabika gwali kumuleetera ebizibu mu biseera ebikadde. I'd hate to see what you looked like 16 years ago. I mean, really. What's the... Kyava asooka asirika lodi akudaala. Kiki? Why are you doing this? Lwaki ogenda maaso n'okola kino tusirikiriza mu bintu bye tutaagala? I want to help you. Njagala kubayamba. Look, Labayo. it's safe to say Omanyi kibeera seefu ogamba is what ruined your life. nti okunywa omwenge kye kyakwononera obulamu bwo si bwe kiri mu biseera ebikadde n'oguvaako. Drinking again Okuddamu okunywa nateera. help you save it. Naye ate kisobola okuyamba otaasa obulamu bwo kubanga tuli mu mbeera mbi. 10,000. Bw'onywa egiraasi ya wayini ngenda kuwa omutwalo mulambo ogwa ddoola. Nedda sewo. No way, no. Ekyo sigenda I kikola. have no idea how hard I've Gwe tomanyi ngeri gye natoba mugege. Gugwo omutwalo we guli. Iris here Irish gwolaba oki. devoured a pile of Mazima alidde ogunyama. vegetarian. Naye ng'abadde amaze obulamu bwe bwonna bwonna talya nnyama. totally different. Why? Anti ekyoli kyanjawulo ku kyange. N'amusimba emitwalo 5. Nkusimbye emitwalo 5. Onywe ecupa ya scotch. Kati alina obusozi 2. Of the finest scotch that money can buy. Yamugamba oyo scotch gwolaba wa bbeeyi. 50. Nkusimba emitwalo 5 okumalamu egiraasi okumalamu ecupa eyo. Oba siki nywa egiraasi ya wayini otwale omutwalo. Like Emitwalo 5. deadly serious, Conway. And you Ndi siriasi ku kyenjogerako. Emitwalo 5 egya ddoola singa onywa ecupa eyo. or the whole damn decanter. Oba siki nywa egiraasi emu eya wayini otwale omutwalo. That's pretty, Musaatu n'atunula. isn't it? Mu butuufu sente azaagala. Niye abadde amaze emyaka 16 tanywa mwenge. Yaguvaako olw'ensonga ezimu. A momentary lapse to Kyava asooka alowooza. change your life. Kino kisobola okyusa obulamu bwe. N'atunula. N'asooka yeekaka. Sorry. So what? Yagamba olw'osonyiwa. Kati ogenda kukola ki? Etaano ogenda gireka. Oba omutwalo. Kyava akwata ecupa. Ati osazeewo budaayi. Mugaga n'aseka. Katonda wat. Musaatu akikoze That's a good man. lwakuba abadde talina kyakkola. Bevins? Naye nga yali yava ku mwenge myaka 16 egyayita. Brilliant. Era yali agamba nti omwenge gwali gwamwononera obulamu. Naye lwalinawo kati ate ali desperate ayagase omusajja amugambe nywa scotch nje kusimba emitwalo 5. Aya, Regarding tonight's game, okusinziira ku muzannyo gw'ekyo ky'olwaleero. allow me to alleviate any concerns you have. Munzikirize nsobole okugezaako situla mu kikyo naye buli omu kyafaako. The game is yet to officially begin. Tubadde tetuzannyako n'omuzannyo gugenda tandika butandisi. Well, it is not a quiz or a trivia contest. Tegugenda kubeera gwa bibuuzo oba si kimbu simanyi mugere. Criticism. Kwegamba tegwetaagamu kanyama si gwa misinde si gwa ki. Wager Wabula here this evening have played abamu ku abo akawungezi kulwayo bazannye nga babiri. at some point. So, Kakati how do we play? omuzannyo tuguzannya tutya? In each round, Kwegamba buli rawundi player will be given a choice. omuzannyi agenda kuba aweebwa ekyokusalawo. Or B. And usually, neither choice is very attractive. Ebiseera bisinga ku choice ze tubawa tekubaako ebeera nnyangu. Kati kiringa bwe nagamba Travis Rather, wandiyagadde yes, Iris okiisinga Irish or oba okiisinga Peter. Baguyita would you rather. Iris. very. Kisingako nenkisinga Irish. This is where our version of the game. Kati omuzannyo gwaffe bwe gutyo bwe gutambula. You must Naye act upon. nti bwe mba nkugambye ekintu oba olina okukikola. Travis, Kati Travis First. oba olina okisituka bw'oba osajjeewo Iris. n'ojja okisinga Irish. Kiss each other. Kyogamba tugenda kuba twenywegera kiro kyonna. Oh, no, nothing. Nedda nnyabo si bwe kyo bwe kiri. That was just off the top of Yes, ekyo kibadde off the kwegambadde ng'ekyako bba the game. obayitiramu. Continues with
one dilemma, omuzannyo gubeeramu eliminating players, akashambatuko n'akashambatuko akalala paka ngwe gamba nga tugenda tujjamu a winner. abazannyi paka tunafuna omuwanguzi. Well, if a player is no longer capable of continuing, kati oli bw'anaaba tasobola kugenda maaso na kuzannya tuba tetulya kye tumwetaaga. What if someone refuses? kati singa oli agaana okuzannya Like if Travis didn't want to. kwegala kati Travis singa agaana okujja okunkiisinga if you refuse to choose, well, I am then bw'aba aganye okulondawo for elimination. kiba kitegeeza aba ku grounds of elimination tuba tumugjamu. Dilemmas, kati emizannyo gyaffe dilemmas zigenda kuba zibeera timed. make your decision in 15. tukuwa sekendi singa 15 osobole okugezaako okulawo okusalawo bakuwa choice 2. Is all this necessary? mutuufu bino byonna byetaagisa tusobola kutuwa buwi sente n'otugaa tuge tumala ebizibu byaffe. As simple as the game is, omuzannyo engeri gye guli omwangu all about decision. kibeera ku kusalawo Better window into a person's character than the decisions that they make and how they make them. kino kiba kigezaako tulaga eneeyisa y'omuntu ku ngeri gye basalawo Ethics and ebiki bye baba basizewo bibatwalawa press. kwegamba obulamu buba butambula butya ku choices ze baba bakoze ye point y'omuzannyo guno. kati Will test your limits. tugeragezako okugezesa ekkomo lyammwe. And you deserve our help. If anyone, bwe mulaba mugwana obuyambi bwaffe now, yenna buli atayagala kuzannya muzannyo guno osobola osituka n'otema kati. cars waiting outside. waliwo emmotoka ekulinza esobola okuzzaayo. Anyone. waliwo ayagala otema ono n'asituka nze nabitegedde nkwata etaano gye. etaano gino kwekitagayinza ofuna 10 kantuule abadde atema n'etaano gye nga naye tomanya omuzannyo baguyita would you rather. And so, here kaakati we nga go. tutudde tugenda tandika okuzannya bwe batyo ne baleeta ekinanka. And Bevins, ladies and gentlemen. oyo ayitibwa Bevins abaami n'abakyala. Did you know he was formerly an agent with MI5? mukimanyi nti yali akoleddeko MI5 ekitongole ekikeesa ekya Bungereza. alina masiini gy'aleese. Is this one of your old toys, Bevins? ebyo bye bimu ku bye wakozesanga mu interrogation Bevins. With some aftermarket configurations. omanyi kuliko batule 2 ogasseko ne masiini awo n'ebirala ebirimu ebitabeera ku katale ka bulijjo. ono yagamba gasiya tula wansi kwessewo nedda gwe This is a joke. You just want to hurt us. kwegamuye katulumya bulumye gasiyambwa gwe Sit here and you're going to let this six. mugenda tula wansi mulaba ono omugwagwa ng'agenda maaso n'okuba kyankalanye ebyo nze ngenze Too much to drink. That's right. negulabika yesiganyi nywedde You've already been given that choice. twakuwadde omukisa ogende n'ogaana This. You were warned. You go to hell, you sick. gwe gasiyambwa ne bamwokya lwodi avugambye twakuwadde omukisa ogende n'ogaana kati omuzannyo gutandise teri asyeguka oba mwagala oba temwagala mutule wansi. bamusekudde ekyasina mukadde lwodi ali siriasi kakaina we babitegerera nti kirabika omuzannyo si mwangu. Well, obvious. nze njagala kuddaka Participation is no longer voluntary. ekyokuddeka kati baaba Perfect. n'okuzannya tekikyaliko nti njagala oba syagala. Evans, kati mugenda kuzannya oba oyagala oba toyagala. wama Bevins genda mu maaso katonda wa ng'aleeta masiini yabagambye kati ekyokusalawo okuzannya tekikyali voluntary tekyali munze njagala oba nedda kati kiri kompaluzali olina ozannya kama mbaya nimbaya oba oyagala oba toyagala you have to participate nga basooka babagattako. What are we doing? kati tukola ki? you're up first. kaalu gwogenda osooka ozannya. Cal, kaalu would you rather wandiyagadde execute yourself, or okwekubya bumeme would you rather elect oba Amy kisingako gakuba oli for you?
Press the red button if you'd rather. bw'oba oyagala geekubya osobola okunyiga epeesa emyufu You have bwe kiba kwegala bw'obola alisi kisingako okuba oli onyiga epeesa erya bbulu. beginning now. Tutandise kati. Wait. Lindako. Stop. Don't push it. Bamuwadde switch bbiri. Okay, wait. Stop. Bamugamba asalewo. Either okubya oli amasannyalaze oba yo geekubya. Kyava asooka atunula. Musyatu n'ageebalula. Yeyita bansonga lwaki oli agamukuba. Olino yaseka busira nno omusiru. Kyokka mutaasiyana tamukubya amasannyalaze. Aya. Masini nga bagireeta. You're not serious. Timuli serious banaye nga bagyesya kuna mukadde mukazi watu bambi. Mwe namwe No. mukazi watu yagamba nedda. You're next. Emi gwoddako. You rather electrocute yourself. Wandiyagadde ogeekubya. Oli yayanyiga bunyizi teyamala naye teyalinda nakulinda. Yagakubya na mukadde. Ati tuli mu mpaka si kyekyo. Nze sina gwe ngenda kukwatibwa nnaku. Nyina ebizibu byange najje kulya kajja. Ye kyabagambye Emi. Na mukadde bagamukubye Linda. Aya. Gwe Linda. Linda nyabo. Can you hear me? Simanyi ompulira. Your turn. Kati gwoddako. I can't do this. Nze banaye sisobola kukikola. You must make a decision. Oteekeddwa okusalawo tebirimu sisobola kikola. It's for Peter. Kati kiri gy'oli. Gwe tula waashi. Wadde kitula waashi. What's that? Ekyo kiki ky'obadde okola gwe. Christ. Yesu Kristo. Would you rather Linda nkubuuza. yourself again? Ate bw'otazanya bakugjawo. Shock Peter. Bw'otazanya bo bakutta. Seconds. Olina sekendisi 3 yanguwa. Namukadde n'agakubya loodi. Yesu Kristo. Awo ddo. Well done. Awo si wabi. Next. Addako. Kati mu kaseera katwadde ebbali eri Dr. Baden. Dr. Baden musajja watu bambi. Kiyabika buli kimu kyonna yali akimanyi nga bwe kigenda otambula. Ye Jeruda n'asooka afuna oluto. N'abirowooza. Kiba yabadde akayana ng'agamba nakyabaleme mutwala. Buli kimu kyonna ekyabali kigenda okolebwa yali akimanyi. Luli yasimbula eggaali n'ayitawo. Aya. Oli okay? I can do one more. Nsobola okolayo oluutu emu. I'm not gonna shock you. Nze sigenda kukubya amasannyalaze. Nkyasobola ogendayo oluutu endala emu. Kuliko lisojja. Unagambye akyasobola ogendayo oluutu endala emu. Kuba kati yayina okukubya nakyala Alice amasannyalaze. Naye amugambye gwegezaako bakereyakereyamu nzikakkane. Then mukunyiga nze ngenda kuddamu neekubye. Sigenda kukubya. Totya. Much better. Kisingako syagaawo ekyange. Red Limwetegefu. is for Iris. Ready? Now, Iris. Blue. Yo. rather do. Kati se wandikoze. Na sekendi ntono. Wabula gali gakuba. Bw'ogeekubya ogwokubiri muganda wange oba okijjamu enjawo. N'ageeyongera. Munnaaga mukubye ye mu kifo ky'okuba luutu ye mu kifo ky'okuba nakyali ye n'ageekuba. Era nga mugambye Iris ye sigenda gakuba. Yeekubye emirundi ebiri otaasya nakyala. Kati nga bajja kunniga Yesu Kristo banaye. Niga yageekubye luli nga ataasya kanakyala ka Emi. Kati luutu ya Iris okusalawo masekati ga niga ngo gasyeko naye. For the second time. Kyaba asooka alowooza. What you gotta do? Kola ki ky'oteekeddwa okukola munnange?
gankube. Mukazi watu yanyiga ye nagesekula kwa munaye uredo no yagekubye dda. Baba musazewo mu ngeri ey'obunyisa. Kale Well done, everyone. eyo raundi nambali moja. Very well done. Mwena mukoze bulungi. Now, Kakati I'm going to give you a moment all to nyina soka mbawo akadde mukakade mwekonsolinge. prepare Then mwetegekere this round. raundi namba 2 ejja. Listen, we just need a moment, some kind of distraction. If we all move at once, we can overpower them. It seems like they're all packing, so that's not much of a plan. We can disarm one. I can shoot that even the odds pretty fucking quick. What about the doors? They have us locked in. I saw a couple of them with sets of keys. Here comes another set right now. Hi, everyone. Baba bakyagera maaso n'okuwaya kano we kajjira ka Julian. Njebale. Tense already, right? Ndowooza omuzannyo gutandise obbakangakangamwe. Doing this. Lwaki mugenda maaso n'okukola kino? Lwaki tugenda maaso n'okikola? You're fucking crazy. Oli mupangulu kufuuka sajja gwe famire yammwe basiru. You know, Omanyi you agreed to be here. gwe wakiriziganyiza n'ogamba nti ogenda kujja wano. Basically asking my family for a handout. N'ojja n'osaba famire yange ekuyamba ebizibu byammwe. You could do, pig. Alisi mbizzi gwe kye wandibadde okola. Alisi mwandibadde mwandibadde ku kitiibwa. Sirisi ekimwati ogambye eki? You heard me. Mpulidde kyeggamba. I'm sorry, we didn't get... Sirisi ekimwati. Tetweyanjudde bulungi. How about you show us a little respect? Lwaki temutuwa ku kitiibwa? Kakana. What's your name? Gwani? Name, pig! Erinnya lyo mbiti gwe gwani? Okay, Travis. Mbitibwa Travis School. Travis. Right? Ye gwe yali soja ye. Allow me to thank you for your bravery. Nzikiriza okwebaza obuvumu mugaseko ne service waweereza ensi yaffe. Yeah, that said, Ebyo nga maze obyogera nkwebazizza. it was a big mistake. Kyengeno semayo okugamba okubikula ekimwakyo okoze ensobi. Tewandibikudde ekimwakyo. Cover the walls and the area around. Wamma ebisenge byonna mbikavalinga ngugasseko ne wansi awo. Wait, what are you guys doing? That was incredibly stupid, Travis. Oh, fuck that guy up if I get the chance. But you won't. Cool it. They want us to turn on each other. If we stay logical, we can turn the tables on them. She's... Bano abasajja Look around you. njaga musooke mwekani. Bali badde bapulaninga ne bagamba buli obusaala tusobola obutumira. Kene mu kaseera kano motoka yajja. Mulimu Dr. Baden. Era bwatyo n'afulumamu kujja nga asembera mpola mpola. Baabo Kabaka yadda omugagga Shepa Lambrick. Mwe basebo. And so we begin. Ndowooza era omuzannyo tutandike. You need to use the restroom? Waliwo yeetaaga ogendako mu kinaabiraako Jobe. N'ateka. Just joking. Ekyo nsaaga teri agenda saba kinaabiro wano. You're probably all just as eager to keep playing as... Ndowooza mwena muli iga mwagala genda maaso na kuzannya nange nganze bwe njagala okulaba. You will each get 30 seconds. Kati ku luno buli omu ngenda muwa sekensi 30 ku gemu gye tugendako salawo. In with... Tugenda tandika.
Iris. Tugenda tandika ne Iris. Would you rather Iris kwegamba stab Cal in the thigh with an ice pick? kisingako kwegamba kisingako fumita Kalo mu kisambi. Strike Travis Oba times with this African whipping staff, a jambak. kisingako okuba Travis emiggo esatu n'omuggo gw'Abafirika oguyitibwa jambok oba kibooko. If I stab him, I could kill him, right? Kati singa mufumita n'ozanya mulumya. It's gonna hurt though, man. Bamugambye either ofumita oli mu kugulu ku kisambi oba si kyokkuba oli emiggo esatu. Oli yagamba nze nali sooja bino nabiyitayita mudda jangu okuba ekibooko. Jambak it is. Osazeewo okuba munno jambok kibooko. Misatu atuula. To put your back into this. Olina okakashamu alisi okubisa maanyi. Siagala bino ebyomukonerera ekyo kyomukonerera ba kibooko. Jamboko gyolaba eyo ebeerako n'amaggwa. Make yourself comfortable. Bamugamba anywere. Sebe ebeerako n'amaggwa. Osika bwoti baboti mugongo. Aya. Travis? Yamugamba Travis. Iris genda maaso gwe totya. Ebeerako n'amaggwa. Bagita jamboko. Kibooko. No. Nedda nnyabo bigyemu ate omuzannyo totumanyiira. Kuba omuntu kibooko. Kibooko. Wewe. Kuba n'esala. Mwongere. Beyo kubiri n'esala. Kugambye essabo guliko amaggwa. Beyo kusatu. Ha! Right. Okay. Zirengere. It looked like it hurt, Travis. Kirabika ng'ekikuluma. Of course era kinnuma. N'ekirungi kasitatu kiwedde. Lucas, wuliriza. You're next. Lucas gwoddako ssebo kati. Would you rather stab Iris in the thigh? Kwegamba wandyagadde ofumita Iris mu kisambi oba Give Travis 3. okwongera Travis emiggo esatu. Katonda bwatuba naye mumusawo mwagala kumuta. Bamugambye alina ebyokusa either ofumita oli mu kisambi oba si kyokwongera no kibooko emiggo esatu. Soja n'asirika Lucas bimutabudde. Oli olwedda ali bubi kyokka noonawulira ati omufumita man. To stab somebody, there's a major artery there. Anti singa mufumita mu kisambi mulimu omusibo gw'amaanyi. I do. Omukazi ayinza okufa. Kono nkimanyi gwe jangu okuba ekibooko tukite. Mugazi saa nkuba kibooko tukite. Katonda wa. Again. Tereera. Ngamye nkuba kibooko. Kuba esooka. Wa. Kuba eyokubiri. Katonda wa. Kuba n'eyokusatu. Musatu ebitusyawuli atayisera okugwamu amaanyi. Sorry, man. Onoosonyiwa boy. Nimbadde sira kyakusalawo. Ninga basoose ekyogeramu awo. Namugaa gwe jangu okubeeza ekibooko. You're probably relieved. Travis, kirabika kati owulira oli mukakamu okumanya nti kati gwaddako. Kati gwagenda ozannya. Travis, would you rather wandyagadde stab Lucas ofumita Lucas omusajja akubye emiggo mu kisambi oba siki? Drumroll, please. Engoma. Take 3 more lashes, this time administered by oba bakwongera emiggo esatu ku luno Bevans yakuba. Yagala esiba kike munjagaza. Kino sikyasuba kikubiza kali no kafeeseko. Bino go babirese singa tewayasamidde kano bino tebyandibaddewo. What the fuck is the matter with you people? Niki kye kibaliko bannange? What did I ever do to you? Kiki kye nali mbakoze kusya Katonda? Yeah? What? Lwaki kiki? Musatu taa kiki ekimukubya kibooko? Yagala mumanyi. Nze saakolebwa ku nsi na mutima mubi. Osalawo ki? Munkuba emiggo. Nze sigenda fumita muntu munkuba emiggo. Nze sigenda kufumita boy. Abagala listi bamukuba emiggo naye
Yeah, wait. Linako. Bane mulindeko. Travis. Fumita munze. Fumita munze tokkiriza kwongera. Omusajja agenda kukuba emiggo va ku bye tubadde tukuba. Lucas. This is admirable. Ekyo sigani nkyegomba kyokola wabula leka omusajja ye asazeewo. His first choice is fine, but... Just hold on. Bwe sirise kimwakyo naawe muleke. Wama. Kiryoke. Kiryoke. Kiryoke sigeno. Lucas sebu. His decision. Okusalawo kukwe si kukwo. Si kwamusalirawo. Alaba kali kaffe essani. Yagamba tiwali buzibu. Omusajja agenda mwongera emiggo 3. It's just like... Yasera waagume bambi. Ababuuzize kiki kye nali mbakoze okuntuusa ku ssa lino. Kiki kye nali mbakoze. Yanywera. Wabula leero tasimatuka. Kuba esooka. Katonda watu. Kuba ey'okubiri. Ne bamukuba n'ey'okusatu bambi. Travis, ono naye afa ssanyu. Takyasobola kussa. Ono omusajja yeetaaga bujjanjabi. Omusajja yeetaaga bujjanjabi. Dr. Baden yuna gyasaliikiriza. Nabagambye kasima tuli kayitibwa would you rather. Yajja asimbira mpolampola kyava asooka atuuka erunda. N'atambuza amaaso. Peter, I'm awfully sorry. N'osonyiwa. It's your turn. Wabula kirabika gwoddako. You know the drill by now. Ndowooza enkola yo wagitegedde ow'okubibwa ali omu. Or? Oba siki ofumita neibawo. Boko ne bagireeta. Ow'okubibwa ali omu. Okuba oli Travis emiggo 3. Oba siki ofumita neibawo. Kyokka ono neibawo ennamukadde. Musatu yasoberwa. I don't want to stab a lady. Nze saagala fumita namukadde mukazi wa. Is there anything but I think there's some common decency considerations here. Kubanga bw'oba otunudde babi mukazi wattu mukadde ate mukyala. Alicia. And Travis. Naye ate ne bw'otula Travis, omusajja olwedde bamukubye emiggo ali miggo 9. Tetukyasobola mwongerako. You're paralyzed, right? Linda, ekirungi nti wansi kugulu wasannyalala. Your leg. Ngeri gy'oli omulema. Tofumita naawe. I whip him with this thing. He's kubanga singa mwongera emiggo 3 oli agenda fwa. This whole time that we have to work together. Kino si kye twabadde twogerako nti banaye tulina kukolera wamu. Ati butereevu. Unfortunately, ekyennaku ekiriwo. you're gonna have to take one for the team. Aliso olina okugezaako okugumira kino ku lwaffe. Sisobola kwongera musajja miggo 3. I promised. Musaa ali bubi. Dinako gwe. In and then out. Mufumita omulundi gumu ojjemu. Don't push it too far. Tokisindika wala fumitamu gumu ojjemu. N'amufumita kati gyo yanamukadde yasanya atawulira. Naye ate tekigaana emisuwa gibeera active. Bannange. Olwekyo bikafumisa omusu omunene. Jjamu omusipi omusibe. Kiki ekituuseewo namukadde yeebuuza ekituuseewo. Katonda watu. Can we not take her to a hospital or something? Bane tetusobola mutwala mu ddwaliro. Wa. Playing a game. Kuno tuli mu kuzannya muzannyo nammwe. Tete eddwaliro liba lyaki. Would you rather whip? Kati baabuuza namukadde Linda. Emiggo 3 gikube Travis oba siki neibawo mufumita. Neibawo waliwo kano ka ami. Eki? Can we not give her a sec? Bane temusobola muwaayo katikitiki. Tourniquet's supposed to go above her or below the... Oyina sibira waggulu naawe ekisiba kisibira waggulu si wansi. Has not made a decision yet. Owa tannaba kusalawo sira lwaki mwesibako oyo. Travis? Travis ono yafumita gasya ku mbaavu. Scratch me. Mazima. Nkalabudde. Amufumitiddewo. Stupendous. Ekyo ate nga kibadde kika. Well, then come to think of it, naye bw'okirowoozaamu she couldn't. abadde talina kyakusalawo. Wanted to, she can't walk. Ne bwe yandigambye nti yagala kuba Travis miggo tasobola kutambula. Let's change things up. Kasooke tukyuseemu kazannyo kati. Emi. Would you rather whip Travis? Kwegamba gwe wandyagadde okuba Travis emiggo ba? Any player. Kufumita muntu yenna yenna ku bazannyi abali wano. Bangambye either okuba Travis emiggo. In case any of y'all haven't figured this out, naye banaye bwe muba temunaba kukiraba. this game isn't about
helping each other. Amaziba guno omuzannyo teguli kuyambagana. It's about eliminating the rest. Guno omuzannyo guli kukujjamu oyo ayinza okulya akakajja. Totya emondo gizeeyo. Bebayise emondo gizeeyo. Gonna bleed to death. Gwe ne wovaamu omusaayi paka kufa tebindya. Abagambe sebo guno omuzannyo guli kukujjamu muzannyi osobola olya akajja. Kali yajja wano waliwo babiri ade tebannagabana. Waliwo embaata n'embaata kabuzi. Kali yeebuuza ani abaafuna. Bamugambye asobola okulonda ku muzannyi yenna. Gwe tuula wansi. Made her decision. Osazeewo. Bambi tokikola nkwegayiridde. Nsobola mufumita wonna we njagala. Ate ekyo kipya mbadde sinakirowoozaako. Just from the shoulders down. Yamufumita mu lubuto. Yamufumita mu lubuto. Leka tulabe. Ono ye yagambye munnaye we byatuuse kati. Bemwoza mbu tweyambi. Ne bw'onoogamba nti tweyambi. Olina ofumita munno. Olina okuba munno. Teri alina fiiririra munne wano. Oli agudde eri Travis. Temukwatako. Travis okusya ku miggo gye bamukubye omusajja wano. Yali takyasiba kikubiikiriza yagwa bugwi. Kakaino mu kaseera kano Dr. Baden yatuuse dda ku nnyumba eno. Era bw'asula ajja nga asalinkiriza. Lengera. Still breathing, sir. Seba akyassa. Mukebeddeko nga akyassa. Guys, she hasn't moved for a while. Ono omuwakazi taseguka. Kikimukonekoneko Peter. See, she's unconscious. Omukazi ali unconscious. Zirise. Conscious. Tali unconscious. Dead. Mufu. Mukazi avuddemu omusaayi n'afa. Katonda wa. Namukadde kaputi. You guys saw what happened, right? I tried to help her. Ndowooza mulabye ekituusewo ng'ezizaako muyamba. What happened? Ffenna tukirabye. You made a decision. Wasazeewo. There was a consequence. Era wabaawo consequences mu kiki oba osazeewo. Now, Cal is the one to make. Kati ku luno Kalo yalina ossalawo. Okuba oli emiggo. Finish off Travis here or oba stab Lucas. Okufumita Lucas. It's like the others. Like Linda, that's what you're saying? 30 seconds. Okay, come on. Jangu okimalirize gwe. Jangu. Maybe Amy is right. Oba osanga Amy kye yayogedde kituufu. A player. Kwegamba kiro kyakwe eliminatinga muzannyi. Tokikola. Oli Amy mupangulukufu. That's not your choice to make, man. But it is. Ekyo si kyekyokusalawo, kono kyekyokusalawo. Ulire Travis muzaatu ali ku ttaka agenda kufa. Giving you an opening here. Akadde kakuweddeko. Yakwata kiboka agenda kuba Travis. Yagamba nti oli ulire agenda kufa. Wano tulimbye akujjamu bazannyi ngenda kufumita osigalemu. Oli naye asigalewo kwegamba. Katukuba ono afwe. Ave muzannyo. Tumanye tusigaddewo batono. Kuba emigga esatu. Oli takyasoba wadde okwenyeenya. Katonda wa. Sigamba twabagamu twamuddwalyo. Kuba emigga esatu n'amaana avaayo. Yajja. Now, kakati on to the next round. Ndowooza tudde ku rawundi eddako. It had to be done, right? Ekyo kyo amaziba gayisibala ekiteekeddwa okukolebwa. You didn't have to do that. Obadde toteekeddwa kukola ekyo bwe kito naawe.
oza Travis ali mu mbeera ki? Travis embeera ye si nnungi. Neera tasobola kuzannya. Tumufulumye oyo. Ladies and gentlemen. Wano sebo tebasobola kutwala mu ddwaliro mujjanjabi wano. Buli muzannyi kambaya nimba yofa bufwi. Yagamba Travis agenda sobola genda mu maaso na kuzannya. Katabani ke kabale kayise okwekyanga n'akagamba ebyo si byagala. Travis ye bamutwala biwala ttaka. Ninga bwe gambye tebasobola kya kumakya ne bagamba mbu simanyi gwe okubiddwa emigo mingi bakutwale mu ddwaliro jjanjabi okonna nedda. Ekyo tekiriwo. Basooka ne beegeyaamu awo. Osobola okudduka. Kati bali batandise dde okubala. Bakyabye senga babufu. Kati senga babugwira. Basobola okubufunza. Ne basooka babugwira awo mangu mangu. Katabani k'omugaga ne kayingira wansi w'emmeeza. Allah. Gorogozera gawa gasya. Daba nno oli bw'atunula. Gwe kino gasya ku mbaavu. Nono kimutuga. Irish dduka. Gwe. Tonkwata. Akifumisi. Kujata wanyike. Ono kiboko. Gwe mugaga gwe. Kuma mugaga ayina oluto. Get back. Mudeo. Mutule gasya. All right, everyone back to the table. Kali buli omu ngenda mwesabadde ku mmeeza. Get up. Musituke. Julian, get up under. Julian vaayo gye weekwese. Back to your seats. Ngenda kusa buli omu atule mu ntebe ye. Buli omu adde mu ntebe ye ku mbaavu. Wasn't it? Sit down. Who is that? Mutule wansi. Iris aliwa. Iris! Iris akawala. Kadduse. On what? Oluggi tewalukadde. Stay here! Bwe sigala wano tovaawo. Go back to the gate. Mugende mukebere ku gate. Go. Genda okanoonye naawe. N'asindika ne mutabani we. I believe I said sit down. Ndowooza nkugambye otule wansi. Tuula wansi. Musaatu n'atuula. Iris yayingidde dda mu wabula jjumba ddede. Yonna enzigi baagikadde dda. Genda otambulatambula. Kuza amaaso eno wavaayo ogusajja. N'asooka anoonya wayinza okulya kaabwali. Kino kyajja. Baawo. Katabani k'omugaga kayise. Bamunoonya mu nnyumba wonna. Nabagambye tuli kasitema kayitibwa Would You Rather. Vijay Junior nga bulijjo ku Racking Sports Bet Uganda Limited. Keren Property Consultancy basalima abo Research Center. Man Technology. Quality Garments. Unaba afuluma. Anosebo ne kamufundiza wano kati obuzibu bwe kayina. Kayinamu emize egikwata abakazi. Kibala kisayibwako yakagamba. Gwe tula butuuzi wekanye saagala okwate ku muntu yenna. Soka n'akalabulirawo mu nsonga ezimu. Sebo kagudde ku nakyakagamu repinga. Dr. Baden Rede yatuuse dda mu nnyumba eno agimanyi. Naye sebo yaliko mukazannyako n'awangula. Uli yawulira miranga. Kamukuba oluyi. Obadde oyagala kudduka ye. Obadde oyagala simanyi genda tulopa. Kati kansooke nkulaga omusono. Yakaluma.
nakasamba borozi nakafumita nokafumita mu vivi bengumi gasiya. Get back. Demabega. You out of here. Ekindese wano kujjawo. I should have just told you. Bakyayogera ne bamwokya. Bamukubirawo bullet. Waliwo amusekudde. Kyekibevansi ekisajja. Kano kanfumise. Your father will be disappointed. Kitaawe agenda kubeera disappointed. Get punished. Kano temugenda kabonereza. The game. Kalina genda maaso na muzannyo. Take him upstairs and leave him there. Ono mutwale waggulu omuleke eyo. I'm sorry, Iris. Onoonsonyiwa Iris. I'm not through playing. Nze sirimu byakuzannya tuddeyo ozannye omuzannyo. Gali sirimu muzannyo tugende gwozannye. Bano batudde. Kalina obuzibu nga bunajja. Lucas yabadde asubira ti obusyanga nakyayasimatuse. Bamukomezaawo. Where's Julian? Julian aliwa? Bosi. Anti mutabani wabadde ayagala kukwata akanakyala. Bamutute waggulu eyo. Okay. Me for a moment, everyone. Musoke mumpemu eddakiika entono tuno kanzige. Lock that back. Ate ng'oluggi olwo lugali. Ngambye mutabani we si wadde ayagala kurepinga nakyala. Munansonyiwa. Sure. Kati basigaddewo bana. You okay, Iris? Ugenda kubeera oka Iris. Iris yogera nange. Do you get it now? Naye kati ndowooza mukirabye. Just leave. Tibuli agenda kufuluma bwe tebagala tufulume. She's absolutely right. Anti Emi kyayogedde kituufu. Bano abasajja tebalina gwe bayinza kuleka agenda. Bali serious ffenna batwagala tuli bafu. Kakati mugaga akomyewo. Iris. I am dreadfully sorry for what took place in the basement. Amazima ganyi nti nsonyiwa nnyo okusyako ekyo ekibadde kigenda mu maaso wansi basement. The loss of his mother. Manyi omwana oyo kola yafiirwa nnyoko we. Lacks. Talina kye twandiyise restraint. Oh. Wesyegeera. My apologies. Nina kwetonda kwekyo. Let's continue. Aya ndowooza tugere maaso n'omuzannyo. That's it? Kyekyo. Why is this bitch alive? Lwaki ono musege temubonereza? You're lucky you didn't get us all killed. Olina wamukisa okubanga ffenna totusiza. This is my game. Guno omuzannyo gwange nnyabo. Decisions here. Nze nkola okusala wuulidde. Petulant mouth shut. Kingina kusaba osirisa ekimu akyo. Agenda kuzannya. Continue. Aya. My son Julian. Mutabani wange Julian. Continue. What a shame. Excuse me? Thank you. So, on to the next round. Now, when all of you were deciding whether or not to accept our invitation to play the game, you were in essence making a choice between the known and the unknown. You could continue to deal with your problems. Yabagamba nti okusinziira ku mbeera gye mwajjiddemu wano. Mwajjidde mu mbeera za tuluba ya mirundi ebiri. Mwajjidde ku nsonga gye mutamanyi. Mugasseko ne kye mwabadde mumanyi. Kati omuzannyo gwaffe oguddako mu rawundi eno gutambulira konsepti eyo. Bwegaba ebizibu byammwe mwade mubimanyi ebibaleeta wano. Naye nga kye mwabadde mujjamu mwade temukimanyi. Kye bayita known ne unknown. Kati bagambye nti omuzannyo gwaffe rawundi eno egenda kubeera ku ekyo. No, Peter, I'm sorry. The barrel of water is for the next round. Alese epipa y'amazzi. Are being placed randomly. Kaakati nga bagamba nti waliwo kaadi ze babasuulidde buli omu. With a punishment on them. Some of them quite harsh. Yabagamba nti kaadi z'abasuuliddewo zirimu ebibonerezo. Ebimu ku byo byangu, ebirala si byangu, ebirala bizibu. Kati olina ossalawo mu masekati g'ebibiri. The barrel. Epipa eyo gyendeese y'amazzi baba bakusibiramu okumala eddakiika 2 oba bakuteekamu okumala eddakiika 2. The barrel. Kakati kiri kye bayita known kaadi ekirimu tebakimanyi. That's the barrel. Naye nga bagambye mulimu ebibonerezo. Mulimu ebibonerezo ebyangu,
ebyasi tebirina buzibu kega kisinziira. Let's begin, shall we? Kati ndowooza tugende maaso. Tugenda tandika ne Peter. In with you. Ebbaasa tomanyi kirimu. Naye bw'ogisumulula kiba kitegeeza nti osazeewo ogenda n'ekyo ekibonerezo ekiri mu bbaasa. Naye nga abagayini mulimu ebibonerezo eby'amaanyi mulimu ebitali by'amaanyi. Naye ate waliwo kiri kyo directly bagamba nti bakuteeka amazzi okumala eddakiika 2. Ssebo okumala amazzi eddakiika 2. Eddakiika 2. Nga toli mutendeke lutalo. Oba ogenda kubbira. And drowning does sound pretty bad. Ono yagamba okusinziira ku kintu nga bwe kitambula. I think I'm gonna choose the envelope. Ono yali muzannyi wa zzaala. Hold me underwater for 2 minutes and drowning, is that it? Kati ompadde ebbaasa nkebere. Oba si kikunzigalira wali mazzi kunteeka mazzi kumala eddakiika 2. Kati ky'eddakiika 2 shuwa ddiiru. Oba oyina kuguma. Naye nga eddakiika 2 ssebo nene. But I know you. You've looked Era nga batono abayinza survivinga. a gambling experience. Nyamugaa gwe nkumanyi. See, probably. Olwedde watumanya ebizibu byaffe. Katulabika okusira ku bizibu byaffe bye wategeera mweyagala okuyisa kino. Kangende na Bakasha. Kiri kyo nkimanyi olwedde kiri deadly. Tumanya nyinza okuwa mu kino ekiri simple. Zaala. Gera okuza amaaso kwaliko akafaananyi. What is this? Kano kategeeza ki? Oh. You have to light off a firecracker. Oyina okukwata ka firecracker mu ngalo. That's it. Kiekyo. Wo yagamba at least. Bu firecracker tekutera kubeera deadly. At least okateekamu essiga za munjo kyontono nnyo. Why are you putting a gun on my face? Kati lwaki muntaddeko emmundu? Nzikiriza ngenda kukakwata. Bano baleeta ka simple dynamite. Omanyi okuleetera ka dynamite? Mmwe. Mungambye ka firecracker. That's what the envelope says. Ate baasha bwegamba. Firecracker, that's a quarter stick. Eno sebo quarter of stick dynamite. Yeah? Gotta move away from the table. You're gonna make an. Kijja kuba kisingako singa ova ne ku mmeeza kubanga oyinza okusamulawo omusaayi. Before it goes off, don't hold it too tight. No. Wama tokanyweza nnyo. Of course alina okanyweza. Secure it. Ate Bevans wama kamusibire ne ku mukono. Katonda wat. Yabadde alowooza bufirecracker bubeera simple osobola n'okakwata ne kapapadukira mu ngalo. Naye baleeseka kwota ka dynamite. Kwota ya dynamite gye bamuwadde. Eye kubalula n'omukono n'egujjako. Peter, maybe it's a dud. Did you think about that? Peter, oba osyanga kafu nga tekakola. Lwakirowoozezaako. Know that until you light the. Naye tetusobola kumanya oba tekakola oba kakola unless ng'omaze kukoleeza. Use the lighter. Kuleeta kalayita kasiya. Fuse. Kuleeta fuse. Musatu n'akoleeza. So, do I have to go again? Allah. Bwe kazikira amaato ateekeddwa okuddamu kakoleeza ati nedda toddamu kakoleeza. Kati n'asaba kazikire. Ne kabanga akazikidde. Kumbe kekoleezezza. Kuba obugalo. Oh, God. Yesu Kristo kabbi obugalo bwonna ne kabusesebbula kabuggyeko. Yayita buyisi n'agwa ettale. That was loud. Boyika baluse. They didn't break any windows. Kirungi tekamenye madinisha gafwe. Whoa. I think he's having a heart attack, sir. Really? Ndowooza tali mu mbeera bosi. Peter? Peter. No, he's dead. Mufu. Peter afudde. Ate tunaagamba kiwaba afudde aba afudde gasya mujjewo mayiti mugitwale. Lwali kyeyasooka okukola kulonda abantu bamanyi gye balina baabwe bagenda banoonya. Yasooka kola lisaaki we. Ne bamutwala. Lucas. It's your turn. Kati gwoddako. The barrel? Either ogenda mu pipa oba si ki obikula Bakasha. Rather do. Kati ogenda kola ki? Yakwata Bakasha. Underwater. Omanyi pipa byomwagitya dakiika 2 mu mazzi. I don't think I can do that. Sikiwazi esobola okikola ekyo. We're running out of time. Obudde butugwako sebusalawo. No. Yasalawo abikule Bakasha. The card. Kambikule Bakasha ndabe ki ekiri ku kadi ya. Gubeda mutufu obeera gw'oyinza kola ki? Kwaliko liiso. Njagala owulire.
kuliko liiso. What is it? Boy. What is it? Kiki lwaki mugamba boy kiki? It's very interesting. Ekyo nno si kyangu. You Gwe must uteekeddwa slit open your eye. okusala eriiso lyo. You can use this mirror. Osobola okukozesa endabulwayo n'olaba. No. Mbuseba eriiso alibikule alisale n'ejjirita munda. No, I can't do this. Ekyo sobola kikola mu ndeke. Ogambye ki? Your decision. Sebo osajjeyo gw'obikudde enankani si gw'obikudde baaca. Bamugambye asale eriiso. Katonda wati. Niba naye tokikola. Musajja gw'omulalu. Gundi tompita mulalu kyaleka mbadde sinakuteerako ssaawa. I can't. Sisobola kusala liiso lyange. Seconds. Olina sekendi sino ntono. Can't do it. Sisobola baddayi. Can't do it. Sisobola kikola. Can't do it. Sisobola kikola. Do you understand? And by the way, Nekira. pick whichever eye you want. Osobola okusala eriiso lyonna luyagala oba erya kkono oba erya ddyo gw'omanyi. Gwe laba liriwo erikolera liriwo eritakolera. Ekadayi. Olina oddisala ejjirita eriiso munda. Olisala ejjirita lyabike. Katonda wati. Bw'oganda bo nga bakwokya bullet. Ono yamutulira n'amukwatibwa n'ennaku. Listen, Lucas, he will eliminate you. I am telling you. Lucas, oyo omusajja agenda ku eliminating agenda kujjamu. 2, 1. Okakkana ng'alisajja. Katonda wati. Erisa alisazze. Banaye kusya Katonda omunaku wakufa. Iris. Kusya Katonda omunaku wakufa. Mukole akajja. Iris goddako. Mazima bambi okubeera obubi n'okwagala ssente kye kibatuusiza ku kino. Oli ataze eriiso lye. A gambling type, are you? Naye katoli muntu wazza ye yagamba nze boys sigenda kubikula baaca. Yajja mu pipa. Alisuwa n'otoba okimanyi. Kwegamba wiiruyo yeekutaasa kujja pipa. So, oli mwetegefu genda kyenkana ki ku pipa osobola okuresistinga nga bw'osobola. N'ebiri ebyokubikula ebaaca. Musajja ayinza okugamba kayondo ku mutwe. Nga bamussa mazzi. Wabula eddakiika 2 mazzi banaye si kyangu. Nga tossa. Siba kasajja katumiza ne kakyayi. Ko katumiza kakyayi. Kagera okuzza amaaso kwekkaanya. Wabula mukazi wattu mu kubeera mu mazzi. Ebirowoozo byo byatambula. Era byatambula butereevu eri katooke. Ke yalowoozaako. And all these people are pinned under it. And you're drowning. And Yalwana. myself up, but the more and more I do, yagezaako olwana ekisajja kimukwatidde mazzi. you are trying to Katonda wange. help me, but Mukazi wattu bambi. faster and faster. Yesu Kristo. So Yalwana. finally, Obulamu bugenda. Paka eddakiika bwe zaggwayo. Yes, okikoze. Lucas bambi amuwagira nga bw'okiwulira. very impressed. Naye gwe ekyo ky'okoze kyewuunyisa. This is designed to actually drown people. Ekyo si bwe bakidizayininga kubbirisaamu bantu. Naye gwe olaba Was in her car. I have no idea. ki ekyabadde mu kaadi koono simanyi kaadi si kyetaaga kumanya. Mukazi wattu asima tusono kwe kujja alabe ki ekyabadde mu kaadi. Mwabadde muli nnyo. Boy yakisima tuso. Call Iris. Kiwakoze kituufu ogenda ku pipa. Extracted. Kubanga tubali tugenda kujjamu amannyo gonna. This may be next year. Kale Is Amy ready? addako Emi oli mwetegefu. Ati ndi mwetegefu. You hold your breath, Amy. Kati njagala onywere ku kino Emi. How long did it take your husband to hold your little girl? Kwegamba kyatwalira bbanga kibbaawo okwata kawalako. Okateeka mu mazzi okabbiza.
ye yabikula kaadi teyalinda. Kaadi kuliko pipa n'ennya. Kitegeeza ki? Gwe nno oli bubi. 4. Kuliko pipa n'ennya. Kiba kitegeeza 4 minutes. Gwogendagenda mu pipa okumala eddakiika 4 amazzi. Okay, it is possible. Not even Tekisoboka. record, by the way. Gona amaziba gayidi. Tekisobola wadde otuuka ku record. Kisoboka tomanya. Eddakiika 4. Kati yageza obikula kaadi nga kuliko pipa ne 4. Kati nga bamugamba nti oba ogendagenda ku pipa bakwatiddeko eddakiika 4. Kyokkola bwoli bamukwatiddeko eddakiika 2 n'alwana. Ono yamanya kuno kwe kufa kwe. Ready, Bevins? Oli mwetegefu? Mukazi wattu abatannaba na kusikamu kakwetereza ddaba omusajja bw'amuteekayo ayinza n'obutamala ddakiika emu. Abadde akyasika omuka ng'akyayogera ekisajja ne kimunyikayo. N'asooka agamira kasita baawulya bugogolo ne bamanya agamizi. Eddakiika n'emu tennaba kuggwako. Yamira amazzi. Ng'ekisajja kimukwatiddewo omugagga alaba. Katonda wattu. Mukazi wattu yaganywa paka kufa. Paka kufa. Era ku pipa bajjako mayiti. At the beginning of the night, I would have pegged her as the odds-on favorite. Oyo nabadde ndowooza yajja okuwangula. Aya. Mbagambye ku nsi ya Katonda omunaku wa kufa. And then there were 2. Katusigaza babiri. Omugagga siteba alina sente ziteekanika abadde asobola obbayamba naye If you would, please. yayagala kulaba nga omunaku afa kwe gakimunyumira. Thank you. Tugenda kussa bojja otuula eno. Mukazi wattu najja. Mugambye atule side sene. Kyava atuula. We're in the final stretch now. Tuli mu kazannyo kati akasembayo. Now, Kakati before we begin, bifo nga tunaba kutandika. 2 words. If Nandyagadde mbeeko ebigambo ebitono bye njogera. I know Nkimanyi that this evening has been difficult. nti akawungeezi kulweyo kabadde kazibu nnyo gye muli. All of us, really. Kwegamba ku ffenna. Also been one for the books. Naye ko kagenda muli kodi. I speak not only for myself Soogera ku lwange and his staff and the entire wabula family. When I ku lwa Bevenzi ng'ogasseko ne famire ye mwenna mwababiri personally, I'd be happy mu buntu either one of you won. okwesisa ku ngeri gye muzannyemu nandyagadde alisi mu mutambule na butambuzi mugende. 2, Ekyokubiri the final round. tugende ku final round. In all likelihood, the game will end with the very first question in this round. Yagamba nti omuzannyo gugenda sooka gukomekereze n'ekibuuzo ekisookera ddala mu rawundi eno. Has a decided advantage. Guno gwo gugenda kubeerako okusaidinga advantage kwegamba omu ku mwe yagenda ossalawo. Tugenda kanyuga ekinusu. Heads, Iris. Iris goli ku heads. Lucas goli ku tails. Kwegamba agenda participating obulungi mu kino. Agenda kubeera omu ne bazannya kazaala. Ne babalaga. Yaba alina ossalawo. Omuntu omu yagenda ossalawo ng'asalirawo ababiri. Iris. Iris kati yagenda ossalawo. You're up. Kusiya ku kinusu bafunye heads. Iris. Kale ekibuuzo kiri bwe kiti. Kisooka. Would you rather Kwegamba wandyagadde senga. end the game? Wandyagadde okukomekereza omuzannyo. Mwe ababiri ne mutambula ne mugenda nga tewali kye mukoze. Ne mugenda nga sibakutteko sikoze eki. Naye sikuwa wadde olwataano ne bye nakusuubiza nga sibikola. B. Ekyokubiri With this dueling pistol. tulina oluto olwo tuteekamu ekyasi kimu. Kati either okuba lukasa ekyasi Mane. nenkuwa ssente Claim victory. nezijanjaba ne muganda wo.
And salvation for your brother. Claim victory ofune salvation eri muganda wo. Which? Kati osalawo Lucas jukira obwedda akarwanirira. Obwedda akarwanirira Lucas. Iris. Ono yabyadanga mukisa gwe nyini kiri over. Tugende. Tusiba babiri. Ayina ebyokusalawo bibiri. Bw'asalawo nti omuzannyi agenda gukomekereza bafuluma ne bagenda bombi. Naye omugagga tamuwadde 10 ne muganda we tamujjanjabisa. Kyokka kye kyamulese wano. Either akubona ekyasi omugagga n'amukolera bye yamusuubiza oba siki. Omuzannyi agukomya ne bagenda n'atafuna ado lwataano. Yabanga eyajjidde obwereere. You're here for someone else, right? Tulina bye tufaanaganya nze naawe. I bet you do anything for him. Era nga nkiwa Exactly how you feel. musatu yasaze n'eriiso. For your sister. Yamukuba bullet. Katonda watu. Kyokka Lucas oyo kola musatu obedda alwanirira Nakyala Iris. Obedda amulwanirira nga bw'owulira. Yatuse n'okukwata abasajja bonna n'amugamba dduka. Naye Nakyala ye alowoozezza ku muganda we kye kyamulese wano ayagala kajja nakujjanjabisa muganda we. Ennyumba yaabwe eri mu Rooni. Tebalina wadde olwataano. Tasobola kufulwa wano genda sisikana bizibu bweru kwegamba era abanga agenda mu kufa. Yatabusi Lucas. Katonda wa. Wabula mu butuufu njagala weekuba mu mutima weebuuze singa nze abadde mu mbeera eyo nandikoze eki? Bw'atyo yakwata ekkubo n'avaayo. Bamuwa sente ze bamusuubiza. To cover any debts that your parents left. Era n'amugamba sente zino zigenda kuyamba okavalinga desi zonna bazadde bammwe ze baaleka. Zigenda kuyamba okusobola okwebeezaawo n'okwesasulira oddeyo osome. Muganda we twamufunidde March. Twafunye ddono okuva mu Romania. Era bwe njogerera wiiki nga tennaggwako agenda kuba amala okujjanjabwa. Nga tekiwedde. I believe it, thank you. Alisi wandibadde onneebazaako bannange. Thank you, Mr. Anti weebale nnyo ssebo. Alisi gwe naye tonotamala kagenda bugenzi bwoti. Nabagambye ku nsi ya Katonda omunaku waakufa era bannaye mukole akajja. Aya. Sente azifunye naye ekyo kye bayita blood money. Era bwe bati bamuvuga ne bamukomyawo eka. Yajja. N'asooka ateeka wansi ensawo. Kyotakikiriza n'akwata ekuba agenda asooka eyozeeyozeeko. Yajja ebbali n'agulawo oluggi. Yasooka alingiza akatooke nga gye kali keebase. N'ekisaga alina okitwala eri omusawo. Baabwe kati nga amaze okwerongoosa ekyasinga omwewuunyisa muto we tavaayo. Gamba owaayi nensooka emuzuukuse. N'omuzuukuse alisi amubuulire biki byayiseemu biki byakoze. Budde bwakedde dda. Yajja. Kaakati nno agenda omusika bw'ati ng'ono yafudde. Kirizi bwakoze eki? Kati katooke bambi kasajja kato.
okusinzira nti kalabanga muganda wa kabonaabona ne kalabira ddala nga kalabika ke kamulemeseza okufuna essanyu kakola overdose y'amakerenda ekirya kyoye kyeyafulumako ne ketta kwe kakasobole omuwa eddembe wabula mukazi wattu kyekatamanya nti yali ageze tuba nagabe kabadde kayitibwa budirada vije junior nga bulijjo busiga bwaffe bulambalamba nagambe essimu 0774 5462 45 bisikanibwa ku Majestic level 3 shop 21 gasukene bwayise ku stage ne rwa videography namuŋŋoona mukama abakumire mweraba nawe bakaddamu sigala ng'otudde